Museveni si president. Akozesa ebintu bino. Si president. Omukulu Museveni. Kino ekitabo kiri mu Luganda kyakyusibwa bukyusibwa. Kiri mu Luganda. Kyawandiikibwa Jane Sharp akita from dictatorship to democracy. Okuva mu bwannakyemalira okudda mu democracy. Bassebo ne bannyabo kansu bitambulira bulungi nnyo Kachumbali TV kwe mukutu kwoli ndi n'abakulu okuva mu bitongole ebyenjawulo era amafuta gabawunyako obudde bwe twogerera abasiime bakava mu ofiisi ya pulezidenti essanyu libabuganye mugenda laba engeri gye bayituuseemu gye babaanirizaamu n'engeri biki bye boogeddeko kino nno bwe kijjidde nga mukulembeze ate President Museveni akavayo n'agamba nti nno Kyagulanyi yamubba obululu obuwerera ddala miliyoni namba mu kalulu akawedde so bwe baleka babyogeddeko ne katandike ne Jemba ajja kwogera nnyo katandike ne Uncle David Komu ogamba oti ndi bulungi abantu bandaba bakulaba ogakasa biteweera bale bakulaba tunkotogera kuba kino eno interview kati ojjukuwa nkuyambi na buyambi saa kumala gansi waliwo kati kwa mfula kanisagala gajajamya Bassebo ne bannyabo ono mukulu wa Mbozi mukati naye nga ne Mbozi mukati namufuna nze asose mufuna nga tebannakunfuna abeeri gwosoose okunfuna ankwera kana akatabo mukulembeze yakampadde bakalaba okuva mu bwanakyemalira okudda mu demokulasiya kitegedde bulungi akatabo omukulembeze yakampada ntojja balaga ebifaananyi ng'omukulembeze akankwasa naye bagande baddeeyo ne beesuddiya kizze kitya okubeera nti naakakwasa okamusabye kakati nabadde ndi waka omanyinza amazima ganfuula waddembe ate saakwogera ku muntu kirungi ng'amaze kufa bugundi oyo nze yanyamba bwati nabadde ndi waka muto wange Jemba nankubira essimu nangamba gyatugende kati jjukira omu y'omukuba kyasinze okunsumbuwa yakumalaga kukola bbira mupango wetutuuse neza okulanga tuyingira ku kitebe netuwandiika awo era yawandiise nanga tugenda kulaba mukulembeze nimuga ate nkiinako omutawaana kakati tutuuse w'omukulembeze nga amaanyi ganzigwereddemu nga eyandeese atamanyikiddwa kati ate nga gwe baleese yamanyikiddwa bayiza wempulidde essanyu era nja kusobola okwebaza muganda wange Jemba muto wange kuba nti mu bantu bonna yageja tugende w'omukulembeze kati essanyu lyensinza okola kuba nti tuuse w'omukulembeze nga amanyi so kati abadde abaneerijjako twenkana ali mukamwa Bassebo ne bannyabo nja kula mukisa okubagamba ti nze namwe twenkana ali mukamwa naye mu byaddala ate twenkana mu byaddala muli life tetwenkanankana naye mukama twenkana tuuse w'omukulembeze netumubuuzaako nemulinnyako nembigere omugala kyayita okulinnyako mu ngalo nemusako mu mukono era nensabe ne kusaala awo nasaba omutonzi waffe amuwangaaze amuwe n'ekibi asinga okwagala bannayuganda bamusuubiramu nimbaako n'ensonga zange zenjogedde ezimu awo wennyini ku nsonga awo tugenda otandika Uncle Jemba omukulu oyongerako omusiime Jemba bwakedde ng'olunaku olulala bwakedde ng'ennaku endala wezikya naye bwakedde ng'era bwanjawulo ndowooza nange nabadde simanyi nti buli kimu kigenda kubeera nga wekibadde wabula enteekateeka y'omutonzi okutusisinkanya ne pulezidenti gubadde mulundi gwange gwakubiri okujja ku kitebe ogwasooka namusisinkana vidiyo zafuluma kati mu kumusinkana nampaka aga nankuba akaama nangamba ojja funa obudde oyiteyo tunyumyemu kati olwaleero endabye nga obudde tubuyina muganda wange yakomyewo jjo ade taliimu mu Kampala nengamba sijja kuyitayo nzekka kankubire muganda wange kubire ne mukulu Kachumbali abantu bagambe mbuyadde ki naawe oli musiime tulabe nga tugenda tusinkaneko president jukira kyesinga okwebaza management ya president weyaŋŋamba teyampa lunaku nti luno naye nze wenfunye obudde neŋŋamba atuyiteyo
wentuuseeyo ne bagamba omukulu teyampa lunaku siri ku appointment naye nze gundi gwe genda omugambe nti ani nti Jemba mutabani wa Kiweewa erinnya lya taata wange linsinga amaanyi nze mbagamba bulijjo omusajja w'amaanyi oyo kati wentuuse nagamba wandiika wano nempandiika nti nze Jemba omukulembeze president Sabakulaba tuwayewayeemu olwaleero nze Jemba wo kinsanyusizza mu bantu bonna ababaddewo waze nagamba tiimu ya mukulu Jemba Kiweewa president yagambye agenda kubalaba katikati tuyimuka tugenda netumusinkana netunyumyanyumyamu ekimpadde essanyu mu bigambo ebimu byetunyumizaamu ne president mumalirivu okusinga abantu bonna abalala ekyokubiri kyemwagaddeko ekirala ekyenkizo ali mu kulowooza nnyo ku bantu ba bulijjo naddala abo abatalina access kumulaba abalwanyi abatalina na mukisa nga nze kumulaba ate amaanyi ge n'ebirowoozo bye wakoze eki kwabitadde era bannayuganda nsaba kubategeeza nti mukulu Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti w'eggwanga lino Uganda omubba akalulu abalowoozaako nnyo 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 ekyokubiri antumye mbagambe nti mubeere bavumu nnyo muleme okutiisatiisibwa nawankubadde bakola ebyo ebibatiisatiisa okubajja ku mulamwa byebigambo byantumye in fact biri mu kavidiyo nkusaba abantu obibateereyo pulezidenti antumye mbagambe nti pulezidenti Museveni ne gavumenti ye basibye abantu mu makomera ne almost ne gajjula kuba muwadde ekirowoozo kyange ffenna bagende batusibe n'agamba naye mugambye ekirowoozo kyange kyendi mu kugamba bannayuganda nti mu makomera tetujjaamu tuli bangi nnyo abanyigirizibwa okusinga abantu bonna nemugamba ekirowoozo kyenyina ffenna tugende mu makomera batusubire mu bitundu byaffe n'agamba ekintu ekyo bakitandika dda era pulezidenti Museveni kyakola kati kwe kukola lwaki mwogerera wantumi bibadde recorded bibateereyo bannayuganda pulezidenti agambye twongere okubeera obuvumu kubanga bongera kututiisatiisa kutujja ku mulamwa omuganda wange amafuta gakyamuli bangi Uncle Davicom security wise bw'otuuse ku kitebe ebadde etya okusinkana omukulembeze boy kyeki kyeŋŋambye abantu twenkana ali mukamwa twenkana ali mukamwa security tebalina muntu kyekyewuunyisa tebalinaawo omuntu balina yadde akasaale naye ebintu byabwe bitambulira mu mitendera tuva mweno mu ofiisi odda mweno nodda mweno nodda mweno naye zonna ofiisi nga tuzitambula wali nomwe badde erinawo omuntu wabula nga lisiti yetambula nasayinirako nedda newali naye nga wonna etwita kyembadde ndayo waliwo kamera tugeza okutuukayo munda mukutu musanzeyo nga likuwa kakyayi ngaliwo n'akanyeebwawo tuyingira tumubuuzaako tutwala ebirowoozo byaffe byetulina nze ekimu kibadde nsinga okwagala wekuba nti muyinza saa kutambula bwomu era nsabidde bannange ab'emboozi mukati benkola nabo nembasabira appointment neŋŋamba omukulembeze nsaba nga wekola ne bannange bonna wetuwa omukisa tujje wano nagamba tuwayeewayeemu kuba nti agenda kutambula ndowooza nampa omukulu wa sherefu naŋŋamba okulagaana oyo yagenda okubanga agusa ekintu kyammwe naye ekintu kyenengedde okwewuunya omanyi Bobi Wine kasooka agenda mu byabufuzi mbadde simusinkananko nga mulengera bulengeze wali eri naye ebyaddala ekintu mukulembeze kyanjawulo kuba kyobulawo ntuuse mu maaso ge nsoose nensikira kikanga 5 nga sogera kigambo na kimu nga ndaba sikikiriza nti yoyo gwendiko niso netegeeza neŋŋamba oba ndoota n'okuloota nga yeye kati nensuka nemutunuulira nga ndaba muto wange ye ayogera kati ngenza okulaba nga siri mu kirooto nga lyaddala ndi namukulembeze nayogera awo nange nempanika omukono nenjogera ebyange nemusaba okumpaayo ekintu kyonna nga kiva buwe nga kikalu lwaki omusabye ekintu kyonna nga kiva wuwe anti ono essaawa ya leero kakino n'abaana bange n'abazzukulu
balikirabako kati kinze mu bufunze nze nnyingidde mu byafaayo ng'omuntu yali agenze kuwa pulezidenti n'abaako kyamuwa nga si byakweraga kino kati nze newe mba nfudde kino kiteekeddwa okwogerwa nti omukulembeze yakamuwa akatabo era kano we kagenda nyinza okukugamba nti nyinza okukateeka nga agenda obulira bw'abaana bange kakuuma nga kalira kigenda kukumbwa nga kalira ka mwana era mu byayogedde kuba Jemba agenze n'amugamba nti webale kubanga olwanirira bannansi ekitiibwa tukikubiza n'agamba ebintu bino byetaaga kubanga akireewo bano abaafa amenya waliwo abantu abaafa okubanga bebaweebwa ekitiibwa n'agamba naye ye mumuli ogulaga abalala so kati nze ekinsabiza obukakafu nti n'omuntu yenna abadde ali abadde aneegeraageranyaamu amanye nti nze siri levo ye kubanga byegaayo bituufu waliwo bantu bangi abazze ew'omukulembeze nga nekifaananyi tebakifuna naye ekimu kubiraga nti nebyenjogera era abadde abiwa ekitiibwa era ng'abiwuliriza ngamugatako thats why ampadde ekitabo ekikwatagana n'embeera gye tulimu kubanga abantu bangi kukyoma nti okusanga etubeddwa ali kugundwa ne woofiisi wano esooka lwatuwerawo 30 kyokka banavaayo n'obutabo yakola kampuni ekuba butabo nti buli ajjamuwe kitegedde bulungi jo wabaddeyo kapere bantu bangi betulabye naye pulezidenti okukuwa kenzekana asinga mpadde sente olwedde nampadde passport y'omuamerika eno passport y'omuamerika gye nina kati ogenda mu America nga weewaawo saagala kugenda era kati ekitegeeza essaawa yonna waayingirira mu ntebe ate nze ndi musaale nnyo kitegedde bulungi naye njakusinziira wano ku Kakyumbaali TV ngambe baganda bange bonna abakozesa emikutu egya social media pulezidenti bwe yali asisinkanyeeko ne batasisinkanangako mu bigambo bya pulezidenti ebbanga lyembadde nayo be sekendi zentini zembadde nayo beddakiika ekyokuva abantu takikkiriza era mubavuma ku lwammwe temuddamu kwambala bukofiira bwa people power ne muvuma bantu toddamu kukola vidiyo yonna akuva mu muntu ng'ogamba oluwa NUP okusinziira mu bigambo bya pulezidenti mu ddakiika zembaddeko naye ekyo mukikola ku lwammwe ng'abantu era nze nfunyemu n'ekirowoozo temuli bannankyukakyuka muvumaganya nkyukakyuka kubanga agambye fokasi ye yonna eri ku mwami Museveni era agambe n'okugamba nti ekisinga okutusuma kinya twegatteko era kibamwogerako Jemba ayagala nguudo zikolebwe oli ayagala eddwaliro libeeremu eddagala n'agamba gwe oyagala kubona example agikuweddeko n'agamba kakitukola tutuula ne tugamba nti ab'enguudo baliwa ab'eddagala baliwa n'agamba n'abamasomero n'agamba abamasomero baliwa kakyava agamba nti ab'enguudo mukoze eki muwangudde ngetukole enguudo n'agamba fokasi yaffe yonna ebeere ku mwami Museveni okujjako pulezidenti Museveni todamuna kumuyita pulezidenti kakati kyabulabe nnyo era simanyi nze nyina omusajja nnumu omutwe kamwogereko waliwo omusajja bamuyita Asani Mpombo ow'Edubayi omusajja oyo omuntu mukulu emukubempa ekitiibwa naye alina ebigambo byayogera nga tebikuwatagana kyetwagala anko si buli yambala enkofiira nti kyaba ategeeza Asani Mpombo alina eddoboozi ly'amaanyi nnyo ekisooka musajja munnaddiini ekimu gyensobola okumwagala tayogera nga avoola eddiini Brian Wino atwiseeko tayogera nga avoola eddiini naye nja kusinzira no sebe muganda nga Asani Mpombo okukwata essimu yo n'oposiga ekivulu kya gravity nekimusaze tekitugattako wabula ate opromotinga gravity wabula leka abaana abali mu myaka gye gimu ne gravity abatalina byakukola kubanga nkakasa Asani Mpombo ekyamuddusa wano bizinesi nga tezitambula bulungi okugenda Dubai tayagala kukolera ku mawanga so ne wabeerawo entwekateeka ennungamu nkakasa Asani Mpombo asobola okudda n'akolera ewaka kubanga wano bukimu apakira kipakiri so kati yokka gwe njawo kuno okolayo abala sijja kuba wabudde bwabwe
nenaaba eri mukati nja kumwogera nja kumusaba muganda nga Hassan Mpombo fokasi yonna tumekinga sure nti ojja wa NRM bwonaku tukyuse wa NRM omwomu Gravity endongo yebe musaze muleke topostinga kumwongerayo obudde bumala ngo postinga Gravity talina kyagattako ekirala muganda nga Hassan Mpombo njagala amanyi nti nze ekyokuba nti siri musiramu tekitegeeza nti siri mukwano gwe era tekingana kulya mmere wuwe kati njagala amanyi nti omuntu okuba nga wa NRM asobola okuba nga ali omubutamanya so nga wafuna ng'ekitabo kyakkiriza mukulano ennyini egamba nti abamanyi mugende mumanyisa abatamanyi kati njagala muganda nga Hassan Mpombo manyi video ejja kumutuukako amanyise aba NRM nti gye bali mu buwambe wabula abaagazisa ekibiina kino okusinga okuddiranga vidiyo n'akwata vidiyo bosimanyi gundi bamukubidde egindi tezituyamba n'ekirala okuvuma buli avuma yenna nga weetwa Struggle nkiddamu buli avuma yenna oba avoola abantu abakulu nga weyita nti oli mu Struggle ku bigambo bya pulezidenti oli ku bibyo era okikola ku lulwo takkiziganya na muntu yenna avuma muntu so camera person nga yakatuuka muno mwoga battukira kana akatabo kava wa president nakatuuka niye amasimu gankubirwa kano nayagala ebanjozaayoza wangi nnyabo akupaka lasti gwe camera person akatabo okalaba kava wa mukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu sigamba nti nkeewadde aguddewo gye buterekebwa n'akalonda okusinziira ku bigambo by'enjogera ku mukutu megatta bantu kubanze siina gwe nvuma wabuna bano abavuma talina gwayinza kuwadde peesa so mu bufunze ampadde passport kalono si katabo ampadde visa straight abakati kati nze golaba ndi mu America natuuse dda kati ne mu America ne banna Uganda abaliyo njakwogera nabo basooke bakomewo ewaka tulwanire kati byetuli mu byadda tuve ku biri wano tulwanira wano tugenda kulwanira wano kati tuli mu byaddala ebyakatemba era ndowooza nze mbadde mbulayo ku gye President babadde amaze kaateke yeetaaga nze gwabadde abulayo kati byaddala era nze kanengenda kukola operation buli gwendaba nti enjogera ye erimu ensa nze ngenda kumulumba personal sekinnoomu mugende nti ebintu by'okuvuma ebyo biraba tebitugattako wabula twogere ngende singa naba nnyina obusobozi ngenda kuba aŋŋambye nkasome na buli lwengenda wonanga nkasoma n'abalala genda kunnassa bankubiremu obulala simanyi bakikkirizibwa njanfunemu obutabo ndowooza nga 4 ate zino sente bwe bagenda okuzimpa abantu basizirinaze nkubemu obutabo ng'ebi kati njagala buli mwana yenna owa Struggle akwata essimu n'avuma abantu njagala abeere ng'asoma katabo kati nze omulimu gwe ngenda okugendako okutandika eri mu mboozi mukati ngenda kusaba obuyambi ne wabanga aliyo kampuni ng'esooka kuba mu photocopy n'ekampa naye n'oligino tevaawo n'oligino era olumala okukateekamu wali nga kano kampa ngateeka wali kati nsooke duplicate njagala buli mwana yenna obudde bw'omala ng'ovuma njagala okusoma akatabo kano kitegeeza kubanga pulezidenti agambye kasome buli woonaabo era agambye kaali ka luzungu ye nalwana ne kadda mu luganda oba tegaatedde oluganda lwensinga okutegera waba bakumpa ka luzungu badde ngenda kuvuya buvuya naye lwakuba nti Derek muyina muweeredde Derek mu luzungu yasoma akuba luno budinda so kati njagala tukuba akatabo kano tukabemu photocopy tukawa abaana bannankyukakyuka okuva kwata essimu n'ovuma omuntu soma akatabo kano pulezidenti kampadde ebino byaddala
era ebifaananyi anko njagala bibateereko bagenda biraba bakasente sikaliyoki era mbakakasa mwenna buli muntu ali eyo pulezidenti asima emirimu gyammwe gye mikola emirungi naye emibi tagisiima tosuubirayo omuntu yenna avuma omuntu omukulu mbw'ogenda kujja omiitinga pulezidenti bakikulimba olayo twasose wali waddewo kamera nga dairekiti egenda wamukulembeza olayo ku laputopu awo kwabeera alabira nti oyajje era kyofula ono omusajja abadde alimba amugambye yaba asooka n'okujja wetufunira agaye basooka bampiti oyo omusajja kwaba mbambi emulenga apalapalanya wano mu ofiisi ey'okubera wootuula waliwo kamera waliwo nadda wonyiga akajji oteekawo kinkumu waliwo kamera kati waliwo wetuisa waliwo abadde rasita agambye bali basatu ate lwaki bali bataano kyokka tuvudde eri nga tukkirira lyamugambye bali basatu ate lwaki otwala bataano namugamba bonna nze mbatwala n'ayogera ku lediyo koola awo wetuyingidde ate akukkiriza okuyinga ali ku kompyuta amanya ogalabi waliga gayingira amanya ne bagateekayo wali eri n'agamba bayingire basatu kitegeeza okuva eno waggulu twali twamaze okutegeeza n'agenda pulezidenti tuli bameka era n'abagamba mumusooke mutuule wali so kati ebyaddala byaddala basebo ne banyabo naye kamwa kwogera nfunye omukisa era ndi musiime basebo ne banyabo Kachumba TV omukulembeza ngambye agiraba era n'abasaba mwenna mu subscribing tugirabe fenna anko jembe ogenze n'omugamba nti nno ndi waneeno naye nze siri wakubeera mu struggle siri wakubeera mu opposition obadde otegeeza ki omukulembeze mugambye nti nze siri wakubeera mu opposition mpaka njagala tugende mu state house kyekigendererwa kyange naye nzizeemu ekintu ekirungi aŋambye ate njagadde nnyo ekintu kyoŋŋambye naŋŋamba naye ate Jemba ate gwe toli wakubeera mu opposition ate nze siri wakubeera mu byabufuzi bino ebyonoonese njagala okubeera mu byobufuzi bino ebiteredde tugende mu state house era toddamu okuyita President Museveni pulezidenti si pulezidenti nze pulezidenti obaddewo ng'okiwulira ekyokubiri agambye Jemba kino ekintu kyendimu n'alibadde oluusi onjagala kutegeeza nti nnyina bye miisinga nagamba mwe muli badongo muli mu music industry mumanyi bye miisinga obulamu bw'okubeera ne bakyali bange n'otambulamu just ng'oli firi kwegamba ne mugamba ekyo kyennyininyini kyomiisinga ekyo oli mutuufu nze nange kyekiŋŋaana okwesimbawo awantu wonna nze njagala ŋŋendeko mu kibaala nyiige ku magumba aye nayizawo nabuzina buno Brian bwe yanzigiriza bubongino bongi obuzina otudde bongino bongino kati obuzina obwo ngenda nabutendeka Honorable Shamim Marende njagala naye abuyige kubanga mu mbeera yonna tulina okusanyukamu naye amazima ga Katonda mu group president amisinga embeera ya music industry takyasanyuka era akyogedde nempulira ennaku mbadde njagala kumugamba nti nawankubadde kati alina emikonge mingi aŋŋambye Jemba nze sayina nga balabe bali abangi abali siriyasi ngabo boolaba bakutiisatiisa naye ensonga z'abantu ze zandeetedde okufuna abalaba abangi nange ennaku zino bampooninga bandi bubi buli ssaawa naye aŋŋambye nabo babawooninga n'omwana ono ali abadde ku reception naye aŋŋambye wa Jemba bakyakuwooninga nange bampooninga naye ensonga enkulu eri emu bawooninga abo batiisatiisa abo be balaba nga balina kye bali mu kukola eri abantu nze okusookera ddala njagala kwebaza muganda wange Davicom banankyukakyuka mwena abali eyo nze Davicom mukulu wange personally mukulu wange oyo abantu bangi bagezezaako nnyo twawula naye batulemererwa kwagala mulungi muzei kiweewa yagenda mwagala mulungi tetwadefera Brian wagenda kola lonki era nze namugende tugeze nagikwata yaddi tuyiyadde eti naye amumanyi nti mugezi ebyo bigambo bya Davicom ne kitaawe kasita nze namufunira date kasita nze kennyini nze nagimugirayo naye
nze kyemumanyiiko oyo omusajja ndi omu ku bantu abatono basinga okwagala taata wange n'okwagaliza naye kati ekintu kya taata wange ate taata wange muzadde w'abantu bonna nze era kyeneebaza ku taata wange oba bataata babalala bakiina simanyi Brian oba bataata babalala bakiina nze taata wange buli muntu ne wemanze mumulaze ne mugamba ono muganda wange amuzaalira ddala so taata wange musajja muzadde mwebaza nga tudde ku nsonga ya president taata wange president yaŋŋambye ekigambo naŋŋamba obadde okimanyi nti taatawo ye yansipayalinga okuzimba ekyo ekigambo naye oli yakiŋŋamba okuzimba ennyumba n'agamba taatawo oyo golaba taata wange nze mu ekyo ekintu ye yansipayalinga very nice so nebaza muzeeyi Kiweewa Gerald omutima omuzadde omutima omulungi omutima ogwagaliza nange ekyokubiri webale n'okutukolera ku linnya sebe erinnya lye nze kwentambulira oba okitegere ye newali si kyekyo so mwebaza okutukolera erinnya erirungi era nsaba kumutegeeza nti nze sigenda kuva mu bantu nange njagala teekawo olunyiriri olwange bazzukulu bo ne baganda baffe n'abalala ku balitambulira bato baffe bannayuganda pulezidenti abatumidde abaagala nnyo abantu mwenna ab'emikutu egy'enjawulo naye nga bannankyukakyuka nze omulimu gwe nnyina gwakongera bongera mumanyira kuba kuŋŋaanya mukulu David omukyayogedde tetugenda tufune obudde butono nnyo obuvuma naye ate tukozese obudde bungi okwongera ensonga waliwo oluusi mukulu David abatwala ensonga zetwogera entuufu ng'ebivumo kubanga bibahiitinga ku mitima gye bali oluusi nedda si weetutyo tetugenda kuva mu kwogera nsonga za nnamaddala naye ate okutuusa ensonga David agitegeere tekitegeeza kuvuma kugamba muntu mb'olinga kino oba okitegeera bulungi tusobola okutuusa ensonga zaffe nawankubadde tetuvumye oba tetuvodde baki bantu okuva n'olwaleero sabategeeza omukulu General Yoweri Kaguta Museveni nze siriddamu kuyita president kino ekiragiro a president's order is a president's order ompuliriza bulungi president wange Robert Kyagulanyi Ssentamu oluvannyuma lw'okunoonyereza kwe kwonna anyinyonnyodde amazima nti toli president wano yadde nga gwe wagambye akalulu yakubba okitegere bulungi naye aŋŋambye toli pulezidenti waffe kati ensonga ya pulezidenti Museveni okujja anti ye yasinzidde mu kiti kye ng'agamba yeye pulezidenti okujja okugamba muno pulezidenti Kyagulanyi yabba akalulu emiliyoni namba namunyigiddemukko toyinza kuba bululu wa musajja miliyoni namba bungi alimba awo namunyigiddemukko namunyigiddemukko naye wawulidde president obululu bungi ewe okubba emiliyoni wawulidde president Kyagulanyi engeri gye yamuzeemu yagambye nti wabanga yabba obululu miliyoni namba asaba akakiiko ka UN kayingire mwene ensonga kaddemu kakole ki kabale obululu wekamala okububala webazuula nga Museveni yeyabba president webazuula nga Museveni yeyabba ave mu ntebe ya president Kyagulanyi naye nze nkubamu akafaananyi nti mukulu Museveni oyo ayinza okukkiriza okuddamu okubala akalulu ako kayite mu bwenkanya ekyokubiri president Kyagulanyi n'agamba nti oyo yennyini ye yalonda byamukama byabakama gwalumiriza nti byabakama ye yarangirira Kyagulanyi obululu bwe yabba lwaki tamugoba yamwongedde ekisanja nze nno nsaba baganda bange abatakkiriza mu nzikiriza gye nzikiririzaamu naddala abatalina bibiina waliwo abantu nga bakyawa ebyobufuzi nga bagamba ffe tetuli mu byabufuzi tetulina bibiina nsaba bategeeza nti pulezidenti abagambye embeera yonna egenda mu maaso na byabufuzi era mbasaba yadde nga mubadde mwaggwamu amaanyi baganda bange n'obwetowaze bungi nga ntuusa ekigambo kya pulezidenti gye muli mbasaba pulezidenti agambye muyimuke tutambule
temupowa tetunnatuuka mujje mutwegatteko tulwanire wamu okulaba nga tukyusa bannaffe abalala. Twongere amaanyi mu nkyukakyuka. Era njagala kutegeeza bannange aba NRM abawagira ekibiina kya mukulu Yoweri Kaguta Museveni. Saba kubategeeza baganda baffe nti bangi mummwe mwava muffe. Era mwava gye tuli. Era manyi nti mubonyeebonye nga ffe bwe twabonaabona. Nawuliriza ebigambo bya Deputy Speaker Tayebwa. Era nsaba akatambi kano mukasale mukatuuse wa Deputy Speaker. Deputy Speaker mu lusinkana lwe tusinkana nga bapromota yayogera n'agamba nti ekyamumalamu amaanyi nti abantu ba opposition abamu bagambanga nti oba opposition alina kubeera mwavu nga buli kintu kyotuuka kagamba baakugula kyekyamumalamu amaanyi n'ava mu opposition. Saba kutegeeza Deputy Speaker Tayebwa mu opposition twakyuka tetukyali abo abakumalamu amaanyi. Tuli bantu abaagala enkyukakyuka eya namaddala ate mu mirembe. Tuli bantu abaagala obwenkanya mu ggwanga lyaffe Uganda. N'olwekyo Deputy Speaker Tayebwa komawo mu bantu bo twongere okuteeka ebbulooka ly'enkyukakyuka nga tuleeta Robert Kyagulanyi pulezidenti waffe mu ntebe. Komawo walina omutima ogulumirira bannayuganda. Deputy Speaker nkusaba nze Mutoowo Jemba Mulangira Kiweewa komawo togwamu maanyi webanga yensonga yokka yakutwalamu NRM nsonga nnafu. Komawo tugende mu maaso tutuuse bannayuganda mu kufuna obwenkanya. Basebe ne bannyabo n'ebigambo ebyo mubitegedde ndowooza kati mukitegedde. Seero n'enkya batuganye okukwata abantu mu ngalo kuba amafuta ffe tugalina. Era nina ekirowoozo nnyinza otutegekayo sho ku Serena. Amafuta nina nti mujje mundabe. Ekyokubiri mukulu Davicom nkusaba oneegatteko tuwagire muganda waffe Big Eye omusiime Big Eye agenda ku cricket over ngenda kuza omwezi 7. Bambi banankyukakyuka mbasaba mu mutima mulungi mbasaba gwayina agali fresh mbasaba mu mutima mulungi muwagire Big Eye agenda kubeera ebukuya ngenda kuza omwezi 8 mu December. Bannabukuya banankyukakyuka n'abaagala ennyimba za Big Eye mbasaba mubeereyo. Ku Sunday eddako ku Friday eddako agenda kubeera Kayunga. Ku Saturday eddako agenda kubeera Luweero. Ate ku Sunday eyo esembayo ng'avudde e Luweero muganda waffe oyo agenda kubeera we bayita avudde Luweero agenda kubeera we bayita Eziroobwe. Kyokka ku Christmas era obulango bugenda tambula lumu. Ku Christmas omusiime Big Eye agenda kubeera Mitiyana kugombolola. So kugombolola wano we bazimba eddwaliro vaawo naye kugombolola wano kanso weetuula wagenda okubeera Mitiyana kugombolola ku Christmas asazeewo okulya Christmas n'abaana beeka. So mbadde mbasaba bannankyukakyuka mu mutima mulungi tulage support tulage one love eri muganda waffe NRM bajja kubeera ne Kenzo ku Christmas Mitiyana naye ffe ku Christmas banankyukakyuka tugenda kubeera n'omusiime Big Eye. Okay. Basebo ne bannyaba ensonga zeezo zoogeddwa Big Eye tugende tumwakire mpozi tuwagire ne kaana kawala aka Kalo Nantongo. Kalo Nantongo tumuwagire. Musajja wange Jime ya mulimu. Si bwe kiri anko. Kati engeri gye nnina amasannyalaze sagala gajajamya ninga liri puzzle sigagaba. Kino ekitabo kiri mu Luganda kyakyusibwa bukyusibwa. Kyawandikibwa Jane Sharp atika from dictatorship to democracy. Okuva mu bwannakyemalira okudda mu democracy. Eno eringa blueprint, eringa manual ready emikolo ekya. Ekitabo njagala olusome ekitabo kisome from cover to cover. Kiri mu Luganda bakivumbula. Ekitabo ekyo kisome kukidiscussing ne programu zammwe. Tuleme kunyumyani yafugisizanya olubudani. Sakana akakodyo kakola kachaka we wali ati wanu kino kiraba kino bwe tukikwata mmwe ne mukivunulira abantu mu Luganda omwana ali kutejja koda n'agamba
mulangira yabadde annyonnyola kino nekino nekino abaana ne babikola bino kino ekitabo mu mawanga agabanakimalira bakiwera mu mawanga mangi nnyo wano okubanga bateekawo okulimba nti waliwo demokrasi naye nga balanedde bababdatinga so kino ekitabo bwekiri mu mateeka nabagwa ne bakiwanisa kaffe twasala amagezi nekivunanyizizaabaana ekisome ekivunulye n'abantu kentambuza okusaba nga kuwena okusookera ddala President Museveni si president akozesa ebintu bino si president omukulu Museveni eno wamagye akozesa ebintu bino wammanga okutumalamu amaanyi n'okumalamu abantu abali kusitwaga amaanyi bwetwogera amazima nga batukuwa emigo nga batusiba amazima nga batukuwa emigo so president bikyatya kyenalabye ekisembayo kyakola oluvannyuma lw'otukuba emigo asembayo nakutusiba naye nakoze research ninoonyereza mu bunafu bwange ng'amakomera agali mu Uganda matono nnyo kufa abayigiriza nga mu bitundu byaffe mwe tubeera amakomera agalimu tegasobola kuakomodatinga nga bali obulungi tebatuliimu wabula ffe abayigirizibwa tegasobola kuakomodatinga yadde koota ya koota kakati nze kirowoozo kyange kigambo ekito okwongera okussa okwemulugunya kwaffe Uganda kubanga ekibonero kya Pulezidenti Museveni ekiriwo buli teekala kaasa kutukuba na kutusiba kati twebaleko ekintu ky'okutukuba nga tutuusa okwemulugunya kwaffe nze nsaba olunaku lumu lulangirirwe tumakinge tugende mu makomera batusibe batulemererwa abafikawo tugende mu State House batusibireyo kuba wali amagye gaffe mwana atulemererwa ave mu ntebe yaffe agende first nga nkusibula njagala ojjukire nti ekyo twakigezaako era tukyakigezaako ensonga lwaki twakanya n'abaana baleme kukyakomera kukomera teginanjawulo era ne tujjula mu makomera amakomera gati ekiseera ne gajjula kyova olaba kati bakola ebikolwa ebikanga ennyo abantu bwe bakwata ne bakutwala mukomera bakutwala ne bakugjamu enjala ne bakugjamu amaaso abamu ne babatta teretafyemba ekikyasembyeyo kati bwe bakwata abaana babatwala kusemaayi ne babalya ebisiyaga kwegamba basobole okukutiisa ennyo gambe singa bakwata ebyonageza okukupa so fear kyenjagala musinga okuba fear okutya okukuba atidde muzi bamukomera afa accident atusobola